wa Segirinya nno yabuze. Omwana wa Segirinya yabuze Nagirinya. Kati nze nga bankubira. Bino adenjaka banyumiza okumakyalo kuba nakwasaganya nnyo n'engenda. Kati add more lipstick tayitirire. Kati mbandi awo nga bankubira essimu. Namukasa how are you? Kuba omuntu yankubidde ye mumanya. Ali mu famire y'Abasegirinya. Nga ngamba munnange ekiriwo omwana yabuze konzo omwana ki yabuze ati. Nangamba omwana wa Segirinya Nagirinya konzo omwana omuto ababula katya. Mbu kantekeko mbu kuba nange mbozi banyumiriza nyumirize. Mbu webava mu kuziika. Laba omusiro oli byanzize. Naye omusajja ngenda kuyomba n'omusajja. So mbadde mbagamba. Mbu after kuziika the following day mu parliament yali esuubiza obba wa milioni 10 ameka 15. Kati waliwo omusajja ate erinnya nno ndyerabidde. Mbu omwana oyo Nagirinya abamuyita kojja. Nga kojja akwata mwana amutwala. Nga balowooza bagenze mu parliament mbu baali bakukusi batwala omwana mu parliament bafune milioni 15 bazire ku balala. So nga batwala omwana. Nga wayitawo olunaku lumu n'olwokubiri bakubira omusajja nga temukomawo. Omusajja nga agamba omwana omusajja oyo abadde omwana amuyita anko. Nga bamukubira nga abagamba nti omwana yababuzeeko. Mbu omwana n'abula. Naye oyo omwana tanaweza myaka 2, myaka 15 nti yewagudde n'abalenzi. Omwana yabuliddewo. Bannange. Mwana wa Segirinya yabuze Nagirinya. Era yenna amulabako. Mumutwale ku poliisi eri okumpi. Nange babinyumiriza era we babinyumiriza nange wembe banyumiriza. Omwana yabuze. Kati uyo mwana omuto ababuliddewa. Oba famire erina obubadi bwekola. Simanyi. Naye just ekiri mu kuneewuunyisa omwana omuto atali sigi n'emyaka gyaffe nkitukuze twewagudde n'abalenzi Nagirinya ababuliddewa. Kati mama wa Nagirinya era nze mbagambye ku ssimu ne mugamba omuntu gwe mulina okukwata ne musiba ye kojja w'omwana ababulire yatutte wa Nagirinya. Kati tosobola tugamba enti kojja yakutte omwana n'amutwala mwenna nga mukimanyi bagenza simanya kireeminga ssente za parliament. Ate mbu mu ddakiika simanya mu lunaku lumu kojja agamba omwana amubuzeeko. Omwana abula ati omwana omuto. Nze nga namukasa ku magezi gange gennina bwe biba nga si comedy. Nze bwe mba mama Nagirinya nkwata oyo kojja ne mutwala ku poliisi. Kuba yabadde n'omwana atuwulira omwana yabuze atya. Naye nga biri awo omwana Nagirinya yabuze. Byebyo Nagirinya is nowhere to be seen. Nga tuvudde ku nsonga ya Nagirinya. Tudde ku nsonga saga agenda mu bintu bya bufuzi kyekyo kyembagambye kyebangambye nange kyembanyumiriza saagala sala bigambo. Tudde ku nsonga ya Kemisera. So Kemisera we yaviirayo n'akola video nga wamoli lubuto I'm not pregnant bigambo by'abantu. I just gained some weight. Naye I'm not pregnant. So tudde ku nsonga ya Kemisera. Kemisera nga agenda avaayo nga agamba mbu omusajja yamutwala n'ambuzaabuza n'amubako passport yali yabonaabona n'akubira Mary Bata. Sennaku ezo mbadde mulwadde ng'omusujja gubula okunfiirako. Kati ejjo nga bankubira akasimu. Kemisera twagala otunyumize emboozi yonna nga bw'eri. Tobuukabuuka mu mboozi. Tubulire n'emboozi y'okulya amalobba ga ssente. Yes, obadde okola gijo.
lwaki ebyo tobitunyumiza. So the story eri bweti. Kemisera bituufu yagenda n'omusajja oyo omusajja gwe yabba ku Mary Bata mwena mubimanyi nga batuuka South Africa. Omusajja kituufu ng'atwala passport ye nga Kemisera yafuna ekigulupu ky'abawala n'abasajja beyegattamu South Africa mbu ne batandika okukola ogw'ensimbi mu bufunze bagiyita nekolera jange. Kati mbu babadde bakolanga bwe bati. Nange eno emboozi gye mbanyumiza njijja South Africa. Babadde ne group nga bwe bafuna omuntu nga bafuna bakirayant nga bomanyi abantu nga beeryamu mbu nga babafunira abantu. Kati bamala babafunira we bamala okwebaka nabo mbu nga omuntu oyo amuleeta eri banne ne bamubba. Like byenyumya, does it make sense? Mwababiwulira babadde nga mu group nga yebafuna omusajja nti ono ne bamufunira omusajja nga group erimu abakazi n'abasajja ngono bamufunira Kemisera omusajja. Kati nga bwamala okubeera n'omusajja n'amusasula then n'amugamba nzizaayo kuba obukwakulizo bwabwe kubaddengako bazzaayo. Kati aba amuzaayo nga ekikoosi kye kimusalako kimukuba kimubbako buli kimu nga babba nga abasajja mweyengeri. Kati Kemisera lwaki ebyo tewabitunyumiriza ne tufuna we tugenda okutaasiza Mama Jayden. Mama Jayden ebyo lwaki tewabitugambye? Mama Jayden ebyo lwaki tewabitugambye? Mukyala ex wa Walukaga, ex wa Ajaluna Mubiru, lwaki tewatugambye nti South Africa wali osamba gwa nsimbi obadde osamba ogw'ensimbi? So by the way mumuyambe era ne Walukaga mukubiddeko twagala afune ekyo ekipapula Mama Jayden. Anti alina omwana wa Walukaga Jayden. Ate by the way Mathias Walukaga tuddamu kutugamba bintu bya kisiru bye njogeddeko naye n'atugamba mbu agenda contributing. Please oyo mukazi omuyinamu abaana tuwetaga na contribution million 3 zituwe kubanga ekipapula bagambye kyaka mu kitundu then ne ticket erejja kugwera mu kamu kitundu akomewo. Naye abayimbi mulekerawo okweryamu sente. Yes, abadde asamba gwa nsimbi nze babinyumiriza mbu era eryesasi bali kuba ku musajja nga ye defending era bamala okukola ebyo nga bwe bakola bulijjo nga bagenda kumubba. Musajja yayine muntu era n'abamu abali baagala okubba oyo omusajja yabakuba emmundu mb'omu bamukuba n'emmundu mbumbu n'afa. Kati bwe muba mutunyumizanga emboozi mumalenga y'emboozi kubanga ffe abamu tugenda kumanya emboozi entuufu naye nga yeyo emboozi ya Kemisera wadde teyagimazeeyo nze ngibamaliddeyo. Abadde asamba gwa nsimbi. So kati njogeddeko ne Walukaga naye ng'awoza agenda kusonda. Walukaga tugenda kusonda wadde 10 ogenda leeta million 3. Oyo omukyala wamuzaalamu omwana mulina omwana wammwe Jayden. So omwana onamugamba kinga maama we afunye obuzibu kwata sente zonna oyambe afune ekipapula ekigenda omujjayo tumugulire neya tiketi akomewo. Ikituufu ate nze ngambyeko okweryamu sente kibi biba bintu byo nakyogeddeko nakikonda eminze but nze mbadde mbawa story mu bulamba bwayo kuba bagituwadde mu bikukujju. So Kemisera nebyo bye watulimbye tetwabitegedde mu mutwe gwe era wabaddemu na namba ya mujjawo gwe wabbako omusajja. No mulimu ebintu olumu bibalimba abantu ne mulowoozo baffe tetubiraba. Kati mu mutwe gwo
banange mbadde nsaba abantu nga temuna reacting anti namukasa nina ebigambo njagala tu reasoning ffenna njagala nkuwe facts yes kale tukiriza enti Kemisera enamba yabadde amanyi ya Mary Butter tukikiriza naye kyogamba Kemisera bobo badde nga kituufu weetaaga obuyambi nga mubadde temukola gyanneekolera gyange bwe wakubira Mary Butter ebbanga eryo lyonna Mary Butter abadde talina ssente wagambye yabadde akuweerezanga obuyambi yes webali bambi Mary Butter abadde akuweerezanga obuyambi n'akola atya kati ku buyambi olwo mubadde temusobola gatta $3 n'okomawo e Kampala oba Mary Butter oyo talina namba ya Walukaga taata w'omwana wo akuweereza ssente ove South Africa oba talina namba ya Hajaluna akuweereza ssente ove South Africa mukwano obadde osamba muzannyo gwo gwa nsimbi kati gwakukyukidde tusabe mu bulungi tukujje South Africa naye bye mutaddewo musima Mary Butter nanyamba please ebyo birimba abajega abakayingira abakayiga okutegeera abakayonka obadde okola omulimu gwo kubanga kale tugambe Mary Butter gwe wakubidde n'akudukira n'ogamba Mary Butter nyambye nnyo nanfunira gyembeera nanfunira simanya Mary Butter oyo yennyini gw'ogamba ayina enamba ya Hajaluna Mary Butter oyo yennyini tasobola bula namba ya Mathias Walukaga obadde okola bizinensi yo kati bizinensi ebeetuukidde ebeefuulidde naye abaana abawala mulekeraawo ogende South Africa okubba bw'okola ogwa neekolera gyange temubba abantu abo bazibu kati oyo musajja gwe mwabadde mwagala okubba kuba mubadde mubbanga abantu kati oyo musajja mbugwe mubadde mugenda okubba yeyakubye essasi please temutuzanyira ku mito tetuli basiru nga bwe mututunuulira nga bwe mutulaba kyemugamba Mary Butter yabadde tasobola bwe wamukubira n'omugamba omusajja yakufera okufunira w'obeera n'abanga akuweereza ssente z'ekyemisana n'ekyeggulo abadde tasobola funa $3 oba tetusobola mugamba nti Mary Butter asaba ku namba ya Hajaluna mu biru kuba Hajaluna naye yakulya amalobba oba n'ogamba mpa ku namba ya taata Jaden Walukaga Mathias Walukaga he has money tasobola lemera okwata $3 n'aziwa baby mama adde weeryamu ssente kati kakkana tugenda kuyamba naye saagala kutulimba wano nze n'okunimba twawula naye Kemisera bw'otuula bw'otyo eyakoleddeyo story yakugambye no teriyo mu Uganda teriyo namukasa ngamba abantu bategeera ngansa Abannayuganda nze kambabulira ebigambo bino South Africa yensi eri dangerous bwe muba mugenzi okweryamu ssente bwe mweryamu ssente temukola bukujjukujju ate kiraya nti woyagala omubbako emmotoka oyagale n'omubbaku ssente zaalina n'amasimu bajja battirayo era Kemisera weeyise n'emikono mu maaso tugenda kusondera ssente njagala Walukaga tetugenda in fact nakusondera twagala Daddy Jaden obuvunaanyizibwa bwetike era mugambye akufunira ekyo ekipapula then tukugulire ne ticket okomewo eno e Kampala ate lekeraawo n'ebiragalalagala naye oba bwe mutulutunuulira bwe muti mubadde mutulabamu bazzolo mulowooza esitole ebadde egatta nze ndi mugezi nnyo era ne we bankubiridde simu okuva e South Africa already eyo story nze nabadde njidawuti nze ne ngamba okay katuwulirize byayogera nga bwe tupininga questions bannange bankwatire South Africa nenkubira Mary Butter n'anfunirawo embeera Mary Butter yabadde ampeereza ekyokulya nga tasobola gamba nti nga tasobola gamba nti nyamba pe namba ya Walukaga tata Jaden oba nyamba mpe namba ya Jaluna oba nyamba mpe namba ya ex wange bwati kuba ne bwe yandikubidde Mary Butter ne bwe yandikubidde bukubizi Mary Butter n'amwabuwi namba ya Hajaluna yandiyambye Kemisera kuba Hajaluna yatuleetera wano Kemisera ku internet n'ennyimba ezo zonna ze yakola kumbe gwe Kemisera totuferafera
tetujja na kunyiiga ne tata Jaden mugambe takuyamba kubanza ali mu mugamba akuyambe tuli mu kuyamba naye temuddamu kugenda kukola jane kolera janki ati ne mwagala okubba bakiraya anti bammwe Meri bata nyambi nambeererawo nakola bamaze shootinga bagambe sasula sente zolidde bulijjo gwa sasula zende olidde sausage zibadde 3 nse byandidde mbimanyi mukwano olidde omelette ogiridde sana ako kapapula kaliko bintu byange bakampaddeyo munda gendo labe pazo baba bali mukolayo ali mukugira kale bade manyo genda beera waggulu nawe oteekako ebintu nze ndi mukola live yakweba fuluma emmotoka yange oba yiyo oba siya oba fuluma ngena kuyomba okendeze nawe bimusic kale singa ogenze n'okwata wali eri byokwatayo nda bintu byabwe bya luyimba n'okwatayo n'oteekamu saga kale kendeeza nti negayirira fuluma ojja fuluma anti nkugambye nkwata bulungi sigenda kutwala soke tontwala kanyongeze nkole buli kyenjagala maze nawe kendeeza n'omutwe gunnuma sagala bideeka njagala n'okwebaka amazima genda webaka eri emabega njagala gira guno muto guteekeyo kandi kukali saidi bekanoonye motoka siyiyo kanoonye so byebyo nno ebya kemisera saagala abalimbi abadde yeryamu ensimbi ekyo nkimaze simanye batandi naye okali akavubuka muze kalinga akaavaako alwa ayedde omwenganya mungi muyibiye gwe yakanyowa bana bana tebambalira ddala bali ku open okimanyi nti buli akunamye amabina agali bweru n'enzirukayo balina obubina obuddugavu bana kali kambadde ogupala oguddugavu gonna bana oli omusiwuufu abadde n'enviri enkadde ono sina mimwa pima mimwa ogenda kwogera wano ebigambo bali kodingi bagambe nti bano bwe tugeeya bategere tubageezi abaana b'e Kampala kyokka batunula balabika obwavu ate balina abana abaleka bamalaaya amazima wekye bambala mpale omibanda z'obubina zirabika empale zibasiiwa abaana b'e Kampala obamanyi banda z'obubina nze oli mulabe nga ndaba akabina keno yonna ne ŋŋamba bannange mumpataanya bannange siri lubuto munakiyimbanga ki am not pregnant bali bamekaawo so mbadde wamma njagala bamalira okubongerayo mu lugambo gundi naye gundi talina musajja Lucy Kuganja lwaki tafumbirwa nfunye n'omutwe obwedda neerabidde mugenda oteeka ku gundi Lucy Kuganja lwaki tofumbirwa mukwano abasajja baabula tebakukwana kweje emyaka gy'oliko ng'okyasula mu ntebe za muganda bw'ate n'ojja eno ku intaneti otukakasanga muganda bwe yagula ennyumba nga Amiri we waatayina nnyumba gwe yabbaawo eriwa bannange bamulamu Lucy Kuganja emmotoka egundi yeeriwa ennyumba yeeriwa gwe adda ku bantu n'obamanyira n'otula ku interview ng'okoze make-up olinga buno buddole oli ku Amiri omanyira gwe business gy'olina toyimirizangawo wadde business y'entangawuzi ey'ebutambala oli ku mulamu wo Becky by the way I sympathize with you sikulinaako buzibu naye bino by'oweereza muganda wo ati oboole taata w'abaana bo tebikola makulu it doesn't make sense bw'oba olina okwemulugunya kwonna jjangu otuwa obuntu naye ebyo Lucy Kuganja yeetala boda onagwa ne mu boda okyalinnya boda oli kudda ku muntu ayina ne bizinensi y'emmere mbuyajjanga nankyalira nakukyalira wagwa omukadde omuzivu habula bannange be bano bamulamu be bayimbaka jalo kuba tuluwanvu lwaki Lucy Kuganja tofumbirwa why are you not married lwaki oyingirira obufumbo bwa Becky n'obwa Amiri mbu Amiri tegali amaka ga muganda wange gwengani waliyo nga beekwana waliyo nga beezaalamu abaana abalungi abasatu
wabula nenzija we mubeera ngenda kukuba emboko ogenda ofumbirwe kati abasajja bakwe bakakonodde waka mu ntebe za muganda we ne weebaka yagala kwasa gundi buku sebo bamala okwegattana abasajja bo n'okomyawe waka ekikowuko mu ntebe za muganda tulaba bulijjo entebe za Becky ng'akola vidiyo ng'entebe zikutuse kumbe kuganja z'osulamu genda ofumbirwe ebigambo bitono. So akayimba ka Becky nakawulidde, the song is nice. Nenjagala okubuuza Chris Evans abeerawo ng'alinze bantu b'ekyaya abawe kolabo. Wallahi buli muntu twatandikira ku Rema n'aleeta Linda. Ne tuva ku Rema ne tudda ku Serena Butter. Serena Butter gundi yali amutabudde omusajja si papa. Ne tuva ku Serena Butter ne tugenda ewashasha Brighton nga Musa amusuddewo. Ne tuva ewashasha Brighton nga Musa amusuddewo naye n'amuwa akayimba. Kati tuno tuli wa Chosen Becky. Chris Evans gwasabira relationship z'abantu zonooneko bawe kolabo. Nimmozo kimanyi twandinoonyeza Chris Evans. Banange ye buli wamu oba buli walaba abeekyaya abakubira nti ninako empandiisewo jangu owuliremu. Beba mukubira. Kuganja tugenda mukuba. Chris Evans akozesa obwangu bannange kabi kali mukulwa. Uno bwakulu kuganja kitamutwala. Talina musajja na. Uno amusitudde. Seriously siku. Era amulyamu n'amala nadde wa Becky mu ntebe ne yeebaka. Gera bigambo byomu. Naye bannange Chris Evans tetumanyi obo bakubira n'obagamba mujje mu mpaakantu gwe buli eyekyaye gwasolovinga ensonga zaabwe. Lwaki tova mu maka g'abantu? Ku Rema ye yali gwe wamanya bye yayita Mukenzi bwe yamulekanga mu nju. Linda bambi era Chris Evans tuba tuli awo no tuleetera